Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Wala atatutwala wala ekyamazima yenze afunye omukisa okubanga njogera eri abatuuze ku lwa bannaffe bonna betubadde nabo mu kintu kino. Ekyamazima okusooka byonna Ebenezeri Katonda atubedde bwe kityo bwe kitegeeza kyatujja wala atatutwala wala. Omwami Gad ne Millicent Mukama abajja wala ate abatwala wala. Ayina gwakozesezza okubajja ewala ate nga abatwala wala. Twebaza Katonda olw'ekyo okubirako Katonda engalo. Weebale Mukama, weebale Katonda waffe, weebale omulungi ayinza byonna. Amannya Nakibuuka Florence naye erinnya ekkulu erivuga ye Jjajja Enoka, era ne mu bitabo byonna bw'obuuza Jjajja Enoka. Banange tuyina essanyu lingi lya Mwokiwagonja, bano bonna boolaba bali emabega wange. Bannaddundu mpozi twayimbye wano oluyimba nga tuyina munnaffe alukulembera Katonda gwe yawa amagezi nti Hope Shifa yaleeta ekintu n'akikuba mu ddundu. Bannange ekyamazima kyo kyali kintu ng'era bwe muwulidde. Naye twebaza Katonda mu kiseera kino atutuusizza olwaleero lubadde lugendo luwanvu. Twebaza Mukama nnyo nnyini ku lw'omukisa gwe yatuwa eddundu. Okusooka byonna nga tubanza okwebaza Katonda, twebaza maama yatuzaalira omulungi Hope Shifa. Maama waffe tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Bannaye maama mukubireko mu ngalo, abakyala mufukamire wansi. Abali awo okumpi abasobola mufukamireeko bannange, bannaddundu bannange. Kubanga ffe Mukama kyatukoledde. Kino kye tuli, ffe baani kati, ffe tuli ku mpewo za nsi yonna kati. Naye twandituuseeyo tutya. Naye waliwo omukyala eyakera enkya n'azaala omwana ate n'amulera bulungi. Bwe yamala omulera obulungi n'omwana n'aba mwegendereza n'akola ekyo Katonda kye yamutegekera okukola. Twebaza Katonda olwa Hope Shifa. Mukama yeebazibwe mukwano. Oli mwana akuzaala naye Mukama yeebazibwe kuba okoze ffe bye tasobola kukola abakuzaala. Otulaze ebintu, otutadde ku mutindo. Twebaza Katonda olw'olunaku luno. Luno olunaku lwatandikira mu surprise nga bw'ogiraba, era ku surprise eyo kwendi. Bw'olaba omukyala asibye akatambaala nga bajja ew'omwana omuwala oyo Millicent. Yenze yajja amusanyukirako nga muwerekerako nga tumaze otegeera nti ye bazze okukolera surprise. Kuba naffe already kyali kyatusukako dda embeera omwana oyo gyalimu era ne gye yagumiikiriza okubeeramu. Kati ekyamazima kino kyolaba olwaleero kirina olugendo lwe kivuddemu kyava mu story eyo gy'olabye. Ne kibeera surprise, ne tugenda mu kwanjula e Kabaale. Kyamazima Kabaale Mukama nayo yatukola bulungi. Abaali e Kabaale mugulumize Mukama bannange. Nate era n'abatulaba ku mpewo nabo mazima kituufu nti Kabaale Mukama yatukola bulungi. Byonna nga Hope Shifa yabiyimiriddemu. Bannange Hope Shifa ng'alinga musajja. Nga buli kintu yalimu. Oba kino kiringa ekiganye nga yalaga kirina okubeera. Twebaza Katonda nti ekyo kyaggwa. Omwana omuwala n'ayanjulibwa. Ne waba okulowooza nga maama waffe oyo omulungi, maama wa Hope Shifa yayifunye ekirowoozo ti omwana oyo yandibadde oba agattibwa awo wennyini mu kintu ekyo ekyokwanjula. Naye ndowooza Katonda yayagala ate era ekitiibwa kyongere okuvaayo. Ne kitakkirizibwa. Kwe kutuuka ate ku guno omukolo.
olwaleero okubeera nti God ne Millicent bafumba ab'empeta tuddize Katonda ekitiibwa. Weebale Mukama, weebale Katonda waffe, weebale Hope Shifa gw'okozesezza. Bannange twebaza Katonda kubanga Mami Hope Shifa oyo Mukama ate yamugattako omuntu omulala ow'omuwendo gwe tubadde naye mu lukuŋŋaana luno nga tuteekateeka. Oyo bamuyita Ibra, oyo nno Mutabani Kibuuka Mulamba. Ssebo oyimirirako owubire ku bantu, otukoze bulungi, owagidde Hope Shifa ne mukolera wamu okulaba ng'omukolo guno guvaayo bwe guti nga guweesa Katonda ekitiibwa. Mpozi oba ababadde mu kyaki mwalabye abaami abambadde ng'abagole. Bannange Mami Hope Shifa ne Mwami Kibuuka, Mukama abawe omukisa. Mwakoze omukolo era y'ekitiibwa kiddire Mukama. Dokita ayogedde owa sayidi y'omwami n'agamba bannaye ababadde mu kyaki singa mwalabye ekintu. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate. Mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Nange abantu ng'abakamera yona tuli mu maaso wa bayambadde nga bagole yebazibwe Mukama. Bannange oyo bamuyita Katonda nga talina gwakozesezza gwawadde amagezi. Mwebale kuteekateeka, twebaliza ddala. Bannaye twebaza Mukama kubanga omukolo guno gwonna guyimiridde ku lw'omwana omuwala eyali omwegendereza Millicent. Millicent yasukuluma ku baana bonna kubanga ekyamazima ne bw'oba muntu mukulu n'abakulu badduka ne balekawo abaami ng'ate omwami tali nga gaadi naye ng'omwami nsonga ntini nnyo bweti n'adduka. Naye bannaye twebaza Katonda ku lw'omwana oyo Millicent. Mbadde njagala nnyo okwogera nga mulabako ne mu maaso naye n'ebigambo bino abiwulira ate era ajja biwulira. Tumwebaza Millicent, weebale kulaga kifaananyi kirungi eri abaana abawala bonna abaana ababakkiriza okwegomba ekikula kyo. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama nti Mwami Kibuuka ne Hope Shifa ekyamazima tebandiyinziza kumalako kintu kino bokka nga tebalina balala babeegaseeko. Neebaza Mukama olw'abantu ba Ddundu. Abantu b'Eddundu muyiwanike emikono oba muwubire ku bantu. Mwebale kubeera wamu ne Mami Hope ne Uncle Kibuuka. Mwebale kuyimirira. Mwebalire ddala. Mulimu ab'enkizo ddala bali ababadde bamaliridde nga bo bamalirivu bagamba bakijja kijje kwetuli. Ate ne twebaza Katonda mu byebyo byonna yatugattako omwana waffe omuwala omwana ono omuwala Nassaazi ava Buwama. Omwana oyo ne kati essaawa n'atudde naye ajja kuddayo Buwama oyo gw'olaba abadde ng'ava mu nkiiko n'atuuka eka ssaawa 8. Bannaye mwebazeeko ayimiridde oyo ayimiridde abadde muwagizi munene nnyo ku mukolo guno okulabika nga gugenda mu maaso. Twebaza Mukama ku lw'abakyala abakyala ba Ddundu. Abakyala mulimu omukyala Mama Suma ayimiridde, Hedigala ayimiridde. Bannange menye kindeke ki abakyala mumbejja Nanozi ubiya ku bantu oli. Bannange twebaza Mukama abakyala bangi nnyo. Mubalabye wana abazinye amazina gabubina bwagala kwabika. Abo bonna babadde ttiimu Ddundu, ttiimu Mbaga. Kati twebaliza ddala nnyo olw'omukolo guno okufaanana bwe guti. Naye ekyamazima tewali yalowooza nti omukolo guno guyinza okufaanana bwe guti. Naye twebaza Mami Hope ne Mukulu Kibuuka ne bonna abayimiridde nabo okulabika ng'omukolo gufaanana bwe buti.
ate mami waffe mami naye abadde muwagizi munene mu mukolo guno maama wa Hope abadde awagira nga taleerawo buli lunaku naye ng'awagira okulabika ng'omukolo guno gufaananye bwe guti. Abantu mwenna olunaku lwaleero kyamazima omukolo tubadde tugutegeka era gututta obudde naye singa mwenna temwasazeewo okubeera wamu naffe twebaza Mukama olwa Musaba Church. Musaba Church mwebale nnyo mwebaliye ddala bakyaliwo mujja tuusa obubaka tife tusiimye mwebale nnyo mwebalire ddala ate twebaza nnyo ne lwa Mami Maaka bannange naye n'avaayo ne Besimaani we ne basala bagamba ajja kubeera abayima b'abagole babeerewo. Twebaza olw'abantu abo kubanga balina kye bagasa ekinene ku bagole baffe. Ffe tukkiriza nti ago amaka gagenda kuba maka manywevu kuba aba bayimiridde ku sayidi bantu beesugwa ate bantu bakakafu. Ekitiibwa kiddire Katonda. Twebaza Mukama ku lwa mubuulizi we Musaba. Sebo Mukama akuwa omukisa. Bannange omwami oyo naye atukoze bulungi mu miitingi zaffe. Bannaye mujjukire miitingi eyasembayo omubuulizi yatukola. Banaye mwebalizeeko Katonda. Yeebale nnyo ssebo yeebalire ddala. Twebaza Mukama ku lwa buli muntu yenna. Mwebale kugumiikiriza okubeerawo. Mwebale kwerekereza byonna bye mwerekereza okubanga mujja okubeerawo ku mukolo guno. Twebaza abazadde. Twebaza nnyo abazadde ba Millicent. Bannange taata ne maama mwebale kuzaala Millicent, mwebale kumulera okutuuka okubanga atutuusizza ku kino. Kyamazima Millicent yatuusiza ku kino naye tweyanzizza abazadde mwebale kulera mwana oyo. Mukama abongere omukisa. Tulabye nga mu famire wakyaliyo be tusuubira abajja otuzaamu tusanyusa. Mukama katumusabe abitukolere oba baana ababalenzi oba bawala naye ye Mukama ajja kubikola. Abazadde ab'okusayidi y'omwami nammwe mwebale kubeerawo ku lwa Gaadi ku lw'embeera gy'abadde ayitamu ku lw'obuzibu bwonna bwe yafuna ate era mwebale kubeerawo. Bambi bazadde bano batindiza engendo nnene okubanga bali ku mukolo guno. Tubeebalizeeko Mukama ate era nga tubakubirako ne mu ngalo. Tweyanziza bannaye tweyanzeege bazadde mwebale okuweesa omukolo gwaffe ekitiibwa. Mukama abaweere ddala omukisa. Twebaza bonna. Twebaza abafumbi ababaddeyo mu ffumbiro mwebale tufumbira mwebale tugabula. Mukama akibabalire era tukkiriza nti Katonda agenda tumazaako omukolo guno. Tulabika tunaatera okutuuka ku nkomerero yaagwo naye twebaza byonna ebibaddewo. Amiina. Mukama affe yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Mukama abawe nnyo omukisa. N'olw'ebigambo ebyo sirina bigambo birala byakwogera. Mukama abawe nnyo omukisa. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex